Ku mulundi guno tugabye emiti okusinga egy'ebibala okwongera okunyweza enkola ey'okutereeza obutonde bw'ensi ate n'okwongera kiragala mu kibuga Masaka. Timber business yeeyongedde. Waliwo bannaffe abatunda emiti gino egisereka egitasaliddwamu mbaawo, ate tulina ne bannaffe abasimba emiti abalina bizinesi ez'embaawo. Kati ezo zonna embaawo teziva walala okuggyako mu bibira. Bw'okubaganyamu enku ze tukozesa buli lunaku amasomero agali mu kibuga wano, weesanga nti ffe tutema emiti buli lunaku. Mu mbeera y'obutonde bw'ensi abaana bagenda kuba basomesa eri bazadde baabwe n'ebitundu gye bava. Tusalawo nti kateeke omulanga guno mu baana bano abato, ffe tunaba tuvudde olwaleero bo batandikiraawo. Ku butonde bw'ensi katalya buli muntu, kati gwe kitandikira kufa abasajja n'abakyala baffe ate tuyigiriza abaana. Mu butonde omukyala yali avunaanyizibwa ku kulaba nga ewaka waliwo emmere, naye emiti bwe giba nga gitemebwa tetufuna bulungi nkuba, ate bwe tuba tetufunye enkuba kitegeeza tetujja kufuna mmere. Era mmeeya tukwebaza nnyo olw'omulimu gw'otukozeemu ng'amasomero. Tujja kumanya emiti gino gikule giseeko ebibala n'egyembawo nga tugisimba okuzzawo obutonde bw'ensi. Twongere omusabira kigaziwe ne mu divisions endala abaana baffe bakule nga bamanyi obutonde bw'ensi.